الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda majufu ga Allah tabaraka wa taala ashatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwe obulungi obuli mu kiro kya leero, atukingiza obyobukirimu, era nga tumusaba jalla jalaalu atuwe obulungi obunabaawo oluvannyuma lw'ekiro kino, atukingiza obubi obunabaawo oluvannyuma lw'ekiro kino. Tukyali mu ayatu siyam, aya ezogera ku busiiba, nga inshallah tujja kutandikira leero ku tteeka erigamba nti shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورة البقرة. Ndio tunatukuwa mwezi wa Ramadhan, tulabda kana kasira kitatufu okwetegekera mwezi wa Ramadhan. Olwere ekintu kyonna okukiganyirwamu ino okuba nga bakyetegekera. Abasinga obungi mufe batudde wano, singa essaawa zino bakwasa biliyoni ya sente eza Uganda, biliyoni bagikuwa bwe bati, eyinza obutakugasa. Nze kennyini simanyi kyagikolamu, naye singa bakugamba nti mu mwezi ogujja tugenda kuwa biliyoni ya sente, olwetegekera. N'omwezi gwa Ramadhan lwetwe gufaanana. Ategeka kati essaawa zino yagenda okugolola mugwo, atateekateeka enjala ejja muluma n'ennyonta, asibuke emimwa kooge agiremu ako. Bwe tuwera okwetegekera omwezi ogwa Ramadhan tetwogera kugula mmere, engano, butto, ensawo z'amanda, ebikuba capati, kubanga tubadde tulya myezi 11 tulya. Twogera ku kiwano okweteekateeka okwenganga ibaada ezigenda okujja nga tezibaddeewo, okwetegekera ibaada ezigenda okujja tezibaddeewo nga salatu tarawe. Jamaani ffenna tukimanyi nti salatu tarawe eri sunna era kituufu, niyo okusinziira ku makutiya g'amazambi ge twetisse tugyetaaga. Okusinziira ku makutiya g'amazambi ge tulina, twandibe tugambye efuuse ne waajibu, kubanga twetisse ebintu bingi. Buli omu mu mbeera ze, bali ensaanu ala nafsihi basira, buli omu yemanyi. Weewuunya obanga osaddeko akannya oyagala kufuluma mu muzikiti ogende, so kuliseesa amaaso. Ojja kulaba abasajja bali mu myaka egikuzaala, ng'ogamba okooye, naye nga musajja mu myaka 7 akyatwaza. Batubamu ku musole, kati kuggwe naye ani yandisoose okukola okuyimirira mugala we. Myaka 7 ne sukaali we, ne kansa, ne pressure, mugongo gunuma, magulu galuma, alina alusa, buli kirwadde kiriko oyo gwe tolina wadde. Naye notugamba nti erakanya 6 nk'oyo, ate n'enkya, ate n'eruuyi. Naye kakati ku myaka eyo oba tosobola kusala tutawo yaka 11 ozimalako, oligimalako ku 7 wengira emyaka 7 webe kulemye okumalako kwegyo emyaka. Bw'oliyingira 7 egy'ebikikadde ng'oleka ogimalako eraka 11, twetaaga okubala. Twetaaga okubala okw'ekika ekyowaggulu. Omwezi ogwa Ramadhan abagenda okuganyirwamu n'okugobololamu bokka abagwetegekera. Mu aya zetusomye mabega
Allah tugamba shahru Ramadan omwezi ogwo ogwa Ramadhan gubadde ki alladhi unzila fihi al-Qur'an gwenasiza mu Qur'an sigwogerako bwogezi kyokka nti shahru Ramadan omwezi gwa Ramadhan bal kyendeta kyekiki mwenasiza Qur'an al-Karim mugamu kumanya gw'omwezi ogwo shahru al-Qur'an mwezi gwa Qur'an kubanga muyakkirivu era mwesinga okusomera ennyo hatta okuviira mu baatusukawo balongoofu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tusookerako buli mwezi gwa Ramadan omusomesa we yakomangawo ne bagisoma ne bagimalako mu Ramadhan omusomesa we tumumanyi Allah atugamba mu Qur'an allamahu shadidul quwa uyu munnamu yasomesebwa ekitonde ekikambwe ekikirimaanyi omusomesa wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tava ku planeti yaffe yali malayika naadi musomesa okuva ku Al-Fatiha, Baqara, Ali Imran paka ku suratu Nas naye buli mwezi gwa Ramadan olunaku ekiro ekisooka kyennyini ng'ajja bagenda okuva ku kiro ekyali mu 9 nga bagimaze buli mwaka ate omwaka mwe yafiira sallallahu alaihi wasallam bagimalako ebiri bagimalako mu 15 ezisooka ne bagiddamu bupya n'omusomesa we Allah batugambye nti allamahu shadidul quwa yasomesebwa ekitonde kikirimaanyi ekikambwe kubanga malayika Jibril nawe batakambuwadde okumutunako obutunuzi bwoti otya buti kubanga si munno obutonde si bwe bumu buli talya tanywa tasumagira teyebaka si mutayimbwa si lubaawo si magumba si nyama kiki Allahu a'lam Allah yamanyi kati ng'omutunako otya nosigala nga oli nnono allamahu shadidul quwa shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an mwezi gwa Ramadan ogwakkira mu Qur'an ekisinako okusalafu salihin batufundiza nti haalu salaf ma Qur'an fi Ramadan embeera y'abatusookawo abalongoofu ne Qur'an ne mwezi gwa Ramadan embeera y'abatusookawo abalongoofu ne Qur'an mwezi gwa Ramadan Imam Shafi'i yamalagako ebiri ng'agimalako emirundi ebiri Qur'an al-Karim Imam Shafi'i bamutanga Muhammad bin Idris al-Shafi'i omunyenye ya umma bamuzala mwaka 1502 ava Makka asibuka Makka buli kanaku nga si mwezi gwa Ramadan yamalako Qur'an ate mu Ramadan ng'agimalako ebiri buli kanaku ng'akola khatima buli kanaku mu Ramadan ebitiba byabwe twetuma tuli ku nkola ya salafu salihin yamalako emirundi ebiri mu Ramadhan buli kanaku bwe basira Ramadhan ng'amalako gumu bamutanga Muhammad bin Idris al-Shafi'i agenda okweza emyaka 9 egy'obukulu nga Qur'an yagimaze ne Muwatta Imam Malik kitabo kya fiqh kyali kyatuddwa Imam Malik nga nakyamaze okikwata nyina yamutwalibwa mufti ow'e Makka ebiseera ebyo bamutanga Khalid bin Muslim yali mumanyi nnyo amaanyi mu irimu namugamba nti mwana wange omuleese alide irimu nakatuuka myaka 9 nagamba nti omwana asookeddeyo akwate Qur'an namugamba yagimala kubanga yagimala dda mufti nagezesa omwana nga yagimala dda yonna kati nabakwatakwatawo najjayo ekitabo bakitabo Muwatta Imam Malik kya fiqh nakimuwa Imam Shafi'i nti kwata ekitabo ekyo ogire otunulatunulamu omulenzi yaddeyo obuzika nakikwata kyonna mu biro 9 okwatanga kiro yali agala nnyo okuzannya emisana azannya neyebaka kiro nakwata waita ennaku 10 nakizaayo naaba nga yazza omusango gwamugobesa mu ssomero kubanga mufti agenda okukeberanga ekitabo yakikutte kyonna nagga agenda otomuzadde
nkyodda wano n'omuzadde mama lwatuuka nti omwana mutwala mugobe mu ssomero lino ate nyambe omwana wange newera ssomero erimu yarabbikakazi yakoze musango ki nze erimu gyensomesa eryo yona yagikutte kati mumaliza biseera erimu gyensomesa eryo ate yonna yagikoze eki ekikwatira ebyomwenda balina memory aga nti yali akwata ekitabo ekyo muwakka Imaamu Maalik yajjanga yesooka n'abikka mu layini ng'alekawo layini yokka byasoma kubanga nga bw'ayitamu bw'ati agenda okugusa eno ayinza okukwata kati nga ati ayinza okukanakuta layini eyo wansi neyingira mu eri kati ng'abikkawo bw'ati gyagenda okukwata gyabatunulire zamaze bago nazo ng'azibikka alekawo layini egi gyakwata ekitabo kitwogerako kiriko pages 5 kiriko pages 10 ekikwatira ebyomwenda Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i munyenyi za umme senjagadde sagala kugenda nnyo mu byafaayo bya Imam Shafi'i tuyinza obutadde naatekula nala kubanga ate muwoomu nnyo aliko ebyokuyiga bingi naye nno gwe twogerako n'obwetoowaze bwali n'omulinnyako n'ogenda tetukwatayo aya 2 n'hadisi 2 obwegabega ne bwambuka obwegabega ne bwambuka ne tuvuma ne tukafara ne tugaba ejjane ne tugaba ayezi aya 2 atutuma buli kiramu abo bononefu bamashekhe banne nno bamulire okakati nakangakati naye oyo betwogerako nga obukakkamu bwalina kubanga bajjanga omubuuza masaibu agamu ngaalimu okuzanya mupiira ne banne ab'emyaka gye abazeeyi nga bane ngabagala omubuuza najja nababuuza ntigamba nti abcd nti kati waliwo hadifu bweti waliwo ne aya weti naddayo naye abo batasalafu salihin abatusooka abalongoofu betwagala okufaanana empisa zatulina obakookako empisa zikyatulimidde ddala obakoka kanveeri walina omushafe kubanga wawongo ndeseko kifaananyi kye embeera ze ne Quran naye kanokkankajjeyo kubanga Quran taata wa shafe yafa mama Idrisa yafa mama nga tolina kuzaala mwana mama namukuza banyabo umma eno eya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam efunye emunyenye z'abamanyi bangi nga Allah isiza mu bamaama abo Imam Shafi'i Allah isiza ku mama we yali agala nnyo yirimu kati tali bwetuuka mufti amugobi mu Makka talina wakusoma yirimu nga Madina Imam Malik gyali musajja mukulu naye nga talina sente zituusa mwana we mu kibuga ky'e Madina jukira wawanvu kilomita zimukaaga neegayirira abasuubuzi abagenda kusuubula bagenda kematuuka emani naye kaana kange nti olina ku sente maama kyala sirina genda bituvire tulina tetuli basuubuzi budde waffe sente ekimutwalira kumpi emyezi nga 9 yeegayirira abasuubuzi abalala ne bagenda ne badda paaka lumu omusajja yamugamba nti omwana muleetinga emyaka meka kati ayingidde 10 kyakutula ku ngamiya yange muleete mama nawanika akabaluwa nakuwanikira Imaamu Malik bun Anas emunyenye ti omwana wange oyo nkusaba onzikiriza ajjeko abeereko awooli awulize ku bigambo byo kati bano basuubuzi batambulira mu karavani bangi basula mu ddungu ne beebaka ne basaala ne balya omulenzi ono agenda kukoza ebikopo musowaani okugabula abasajja abakulu abali ku karavani ati wali buzibu nja bikola Allah mpadde omukisa agenda kusinkana munyenye ya umma nja kukoza esowaani nja kujula emmere nga bayingira eddungu kakati imaamu w'abasuubuzi bano Kurani yali yabitegeera kumbe kuliko hafizu tebalina kimanya bwe tebamenya Qur'ani nga yakutungirira
kuba ebiraka gattagatta tugende kusubula maali ye Shafi nga ajjamuga naye kakati wasomye aya ate nga efaanagana n'eni nova mu ssuula eno n'oyingira eni kati ate nosoma essuula 2 ate newawunzise boti bawunzika bati yomulenzi oyala kweyita kulwana ogimanyi gwe namugaa nti manyimuko kale kuisha gwe no tusaaza Allah yakola Qur'an Karim tetumanyi kumbe omusajja alina kweta obuzi mwana mulenzi myaka 10 kitundu ng'agenda bakwata mu solatu y'isha teyaddayo kukoza sowaani n'engi bakizula nti wedde omusajja akaana kano kabbeeyi bwe kati tuula wali tujja kuleeta emmere tujja kukoleza esowaani tujja kwalira obuliri era nga bwe mu yeegonga omwana tukukunsoloye obwedda bwebuuza esowaani obwedda muleetere emmere neetera kyayi neetera nga terayinza mutuma nga buli omu yeegonga omwana oyo singa nange mumpaamu nansolo yange nfune ku baraka mama yaŋŋambye mutwalire Imaamu Malik simutala ate omukazi amaze ebbanga jja tugamba naye nga ffe tulowooza tuli bamutawamu maama w'omwana oyo nze mbadde ntira omulaba nga abagayirira nga mugamba n'abasajja abasuubuzi balimu empeke kasita bakizuula nti omwana ono hafidhul Qur'an tebademuyisa mu maaso ate ffe kwetutandikira kati akutte kula nagenda kulya yobera tajja kulya anaabirawo atya mu nsi muno bulijja bagikwata babirawo anaabirawo atya eyamuleetawo nnyini nsi eno anaamulimu kyeneewunya mukyafayo kino bokka abasuubuzi abo bali bagenda okusuubula bali basajja basalafu bwe bakimanya nti omulenzi ono ku myaka gino amanyi ekitabo kya Allah Qur'an ebitiba byonna balimu teri kuddayo kujjula mmere wakukuze ekyombone aneeyozesa hafizul Qur'an ekiswa kyokka nga teyaliro byose ngaga twe tuula wali mmere tujja kuleeta kyayi biki suwani tujja tutegula twategedde obuzito bwozito bulijjo situkimanyi kubanga ennaku ezasooka mu safaari gagamutuma leeta kino leeta kiri nze nditira kyayi wano oli mutabani wange gye myaka ndizaala ogeza nonjemera bonna tebaddayo kumutuma wadde emyaka bagizaala naye kiki alina beyeetisa ebyebbeeyi waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub Allah tugamba Qur'an agulumiza amateka ga Allah n'agawa ekitiibwa abatonde akalaga nti alina taqwa omutima okugulumiza Allah yagulumiza kabakoni akalaga nti mutima gulimu okuteeka akati tugere ku Shafi'i yekka Imam Ahmad sinamukwatako Imam Malik sinamukwatako Imam Abu Hanifa Bukhari buli omu alina ebibi kyobola sinakusoma ebibi ate byokuma okusoma ku basajja abo ebyafaayo byabwe bonga bo kirimu min ziyadatil iman min al asbab ezimu ku nsonga ezirisa omwana adamu okwongera kubukkiriza bwe okusoma kuba kukunavuba umma ebyafaayo byabwe bye baayita irimu baagifuna batya lwaki nakati ensi temwerabiranga buli senkyalo ejja Imam Shafi'i tumwetaaga buli yenna agala okusoma irimu tosobola kusoma nga toyise ku mikono gya Imam Shafi'i ayafa atakyalimu olina okuyita mu mikono gye alina okukwatamu akukwatiramu mutanda okusoma ku basajja abo ebyafaayo byabwe mulimu ekirungu ekireeta omwanadamu okuba nga ayinza kubukkiriza bwe kubanga omwana omusomako nosoma ku bulamu bwe n'empangala ye n'okumanya nti kati nze neeyita omusomako ebyo byonna byonna nojja omusanga ali mwetoowaze nnyo kati n'obuzanzi amala nangajawo ate oza nagizuusatu mu mutwe babanga ono yalina kulani na hadisi ne fiqhi ne tafsiri naye nga yali bwati down on the ground kati nze lwaki nzimbagatalobegabe oyo Imam Shafi'i katini shay'an qalila kati kunyobe kati katukonyeeko oyotunyumizibwa mubulamu bwa imamu ono okubeddala nga akyali muto naye oluvannyuma baatuuka e Madiina
ne bamutwalira Imaamu Malik bun Anas rahmatullahi alayhi jamia, era namulisiringa naye nga kiraasi gyalina musuubira mu saizi eyo kubanga bali basajja bakulu 30 40, era yeyekke yakkirizibwa gisomeramu ku myaka eyo nga yalimu omuto bali ng'ate yasingamu obugezi, era naba nga yatuulanga ku bigere wano bya Imaamu Malik mu Garsi, era ye teyasulanga mu kisulo, yasulanga mu maka ga Imaamu Malik. Kubanga tuyinza kukwata mwana muto ng'oyo musuubira abasajja emyaka 40 emboozi tezigatta, embalika y'abakyala baabwe, embalika y'abaana, emboozi tezisobola kugatta. Ye Imaamu Malik emyaka egyo yalimu 7, yalaba omuvubuka akalenzi kano kasobola okuba emunyenye ya umma n'akaagala nnyo, era nga bwe yabiraba bwe byaba. Oluvannyuma omuvubuka ono najja afuuka ate munyenyenye oluvannyuma okufa kw'omusomesa we Imaamu Malik bun Anas rahmatullahi alayhi jamia. Sagala nyogera mu byafaayo, ngenda bisagala kuba sagala nyogera mu byafaayo, bwe ngenda mbasagala kuvaayo ate nga tulina aya za tafsiri Qur'an al-Karim, tulina fiqh. Bwe tunula obwogera bwe tukamazeeyo bajja kukubanja ngera bwogera nti kano kankamaleyo ne kano kankamaleyo kakananga omuhabara buweddeko obudde nga buweddeyo nga ate tokomyewo ku nsonga netwabaddeko. Naye oyo Imaamu Shafi'i yasomera mu mikono gya Imaamu Malik, era nga Imaamu Malik omwagala nnyo, yamulabamu embeera kyobaolyawo ayinza okubeera emunyenye mumunyenyiza ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, era endaba ye teyagwa butaka nga bwe yabiraba bwe byafuuka. Ne Imaamu Shafi'i oluvannyuma yakwatamu umma yonna n'agisa ku bibegabega bye n'agyetikka munansonyiwa kisobola kyakikolera. Kati ate naye mu kutambula eduniya ajjagwa ku mulenzi bamuta Ahmad bun Hanbali namwewunya amagezi. Kyobola okugenda kumanyiriza nga balimaamu buli yasoma ku munne, Allah yalinga natera okujjawo emunyenye n'aleeta emunyenye endala eneesikira eri. Imaamu Malik yasomesa Shafi'i yasomesa Ahmad, amugwako e Baghdad mu Iraq agenza okukyala neyeewuunya nga omulenzi ono amagezi gaalina gakokotako sigati, naye namwekanga, era oluvannyuma byeyeekanga byali bituufu. Ate Imaamu Ahmad boogera obuuza nti ate ani, niye musinkana mu ggwanga lya Iraq mu kibuga kyebata Baghdad, yali agenze kusomisako okusingalasa mu bitundu byeyo rahmatullahi alayhi jamia. Lwaki temuŋŋamba nti vaayo eyo tuddeyo ku aya, ani ayinza okukiŋŋamba? Mweveemu omuntu omwankanguwalira agaye nti gwese tuhaze okusoma aya za siyaamu va mu siira mu taarikhi almaghaasi asiyar walmaghaasi. Naam, kakati tuzeeko aidan shahru Ramadan alladhi unzila, naye atuwirizeewo nti ebintu ebyo ebyokumu kubisoma birina engeri ebinyenyamu imaani yo. Nomanya nti sina kyenzira oba abasajja baali bazitoba abo tubasomako ebyo byonna byonna nga tebane wadde ekikumi, sibaali bannaggaga ng'ogyeko Imaamu Abu Hanifa mukama waabwe asooka, era ye talina gwe yasoma, teyasoma kwabo. Imaamu Abu Hanifa era ninayo weiraaga, ye yali mugagga muvundu kubanga obugagga yabusita kuva ku kitaawe, yali mugagga muvundu. Imaamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit bamuzaala omwaka gwa 8 hijiri mu Iraq awo, kabuga bakayitanga Kufa rahmatullahi alayhi jamia. Naye abana basigadde abasatu beesomako: Imaamu Malik musomesa wa Imaamu Shafi'i, Imaamu Shafi'i musomesa wa Imaamu Ahmad. Abo Allah byalonda era byasitula ne bafuna ranka eyo n'egyebuli eno, tusoma bitabo byabwe sasa bagijewo. Kakati Allah tugenda shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, mwezi gwa Ramadan omwaddira Quran. Muzimu ku nteekateeka ne program zetulina okuba nazo mu Ramadan, obudde bwengenda okuwa Quran al-Karim.
ngenda jjuwa budde bwenkalaki gyomwagiwa obudde okusinzira ku levo kwali basudaisi obudde bwa Quran mu Ramadhan fenaffe bwetuwaayo buli mwalina weyitiye nawe manya weyitiyo mu kitabo kya Allah manye nti nogiwa obudde kubanga muyakkire era mu mannya gaago shahru Quran mwezi wa Quran wabula ate bwemba nga simanyi kubisoma kangende mutalamu yampulirize ejuzu erimu kanekakabe Allah ndimugamba nti naye sibimanyi ninayimiranga ejuzu namba buli Ramadhan bikanaku bakalama naye nitugayalagayasa fe tutamanya kusoma Quran tefuna program kugiyiga kugisoma Allah atuwadde omusango gwe tuwulize ejuzu emwe bayisomere tugenda kulaba TV na WhatsApp waliwo omupiira emipiira gy'abazungu nakooye ejjana ani agentu kugifuna si kukoowa ejjana erina okufunibwa mu muntu akkiriza kukoowa atayagala kukoowa tasobola kufuna jjana olaba eduniya yokka okugifuna kukoowa eduniya efunika nga oli mutulo kuwummula buwummuzi kunyigalima otyoti nebulya biri ku mmeeza abe tebanga bunani ndira bulezingalaati ogifaatanako yaga nti mukole muve mukolera engalo kubanga eduniya niyo okugifuna kukola okoowa ate jjana omwezi gwa Ramadan omakira Quran tuswala nnyo tuswalira ddala mu mwezi ogwa Ramadan enneeyisa yaffe ne Quran tutya Allah atuwadde omukisa balesa omwana balesoma ebizo eki nga nti oyo mwana abalesa asooba funa omwana adduka emisinde eyasooba nnyo amakulu ffe tetulina budde bwa Quran ne bwe tugiwadde twagala bubububu tetulina budde bwayo mufune omwana adduuka ffe twagala kugenda ajja tukooya akokookowa akakulu kaleke tofaayo emyezi gyonna 11 tetulina budde bwa Quran tufunyeyo omwezi gumu tugiwa obudde muleete omwana awenyuka era ku kyalo kubaako emizikiti ekisukka mu gumu wali waliwo omwana awenyuka ono azembera bonna bagenda eri sitambalagawa bonna bali ku muzikiti gweri kubanga waliwo kiki supiidi emyezi 11 etugiwangala nayo Quran etubawala omwezi bwe tufunyeyo gumu kuwerebwa Quran supiidi bwetumaliriza nze ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba ekikonde ate ndi mukambwe nnyo enkola ya salafu saalihin tokkiriza okuswalira mu mwezi ogwa Ramadan mu maaso ga Allah wo nga enneeyisa yo n'ekitabo kya Quran mboofu n'obudakika bw'okiwa era bweru bw'obeera e Makka Madina nga musala tarawiya Sheikh asobola okukola ensobi ne mutambula empapula 2 nga tebannamujjukiza ne bamuzaayo akimya ensobi yalese naye nga atambula empapula ezi ne bamuza boolawo okujjukiza babalawo okujjukiza twali e Madina Sheikh Abdul Muhsin Qasim ng'asoma surati Tawba buli mutarawiya ate ezabalisiza ezaffe bajiwa 4 hours tarawiya 4 hours basala eswala kubanga eswala ya tarawiya erina okuba ekigambo tarawiihu kitegeeza kuwummula osala bwowummula ate ffe twakajjako akako kuwummula osobola nkuba ejja naye kale bimu oyinza otulekamu tetulina security bulungi abantu okuddala ekiro n'obuzibu beeriwa buteri buzibu nondayo ku 8 teri abanyega ne bwebaka bwe basaabu bakwinja n'essimu zo n'essente zo teryakwatako webake onozuuka ogende gyala ate bwebaka polisi enzina kujja nakukuuma ne babeera awo abakuguumbi balina okukwatako naye wano bafunye ebeera ye essimu ozisigaza ebimu tubireka wano kuba tefuna security tulina okubereka nga buki bukyali naye Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim omu ku baimamu b'e Madina yakola ensobi mu era soma aya egaa nti laqad taaba eddiini yaffe kuba muharram
صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأول جمادى الثاني رجب شعبان رمضان ذو القعدة ذو الحج. نعم شوال تموز شوال باكمك شوال ذو القعدة ذو الحج. emyezi egyo yonna tegiri mu Qur'an kumanya gaajo okujjako Ramadan gwokka oba enkizo gye gulina nomakkira ekitabo kya Allah. Gwe mwezi gwokka mu myezi egy'eddiini y'Obusiraamu ng'erinnya lyagwo lyatuyalinga mu Qur'an oba enkizo ekitiibwa kubanga makkiramu kiki Qur'an al-Karim. Ate Qur'an al-Karim nga bwe tugimanyi yo tetuuka mu kifo mu lunaku mu kifo mu muntu mukyalo okujjako nga sigala kya bbeeyi. Naffe abaagala okubeera bebbeeyi mu nsi mu Qur'an sibira. Qur'an al-Karim tetuuka mu kifo mu kyalo ku muntu oba mu mwezi oba mu lunaku baki okujja mu lufuka lwa bbeeyi. Sife twagala egundi ebyo simanyi ani sereebu ani ebyo. Qur'an al-Karim byolina byolunya bino mu Qur'an. Ayagala eduniya Qur'an, ayagala akhira Qur'an, ayagala ejjana Qur'an, ayagala okuwona omuliro Qur'an, njagala fuga sereebu Qur'an, njagala fuga popular Qur'an, njagala kubeera siita Qur'an. Buli kwoyogerako nga kalungi ate buli kyogerako nga kibi njagala kukyesamba Qur'an. Kati ffe twesibidde emabega, ffe twesibidde lwakuba ensi akusaaga byonna ebyo ngo byetaaga olina kutambula bwoti nga bweragira ogiramu katono bwoti egyo miggo ogiye kuba naweka nga tatwali atiryakunyeza kigaza kimuntu mulengero nanu yali hafizi olino naye gagatuba kiki ekyabaawaawo ng'atali mubira byamwenge yabitabula nezigatta ziki شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. bulungamu gyokuma okusoma Qur'an bulungamu ofuna bulungamu gyokuma ogiwuliriza bulungamu nti wadde sibitegeera newa tutegeeramu naako ne bwoba totegeeramu naakamu toyinza kuwa Qur'an biseera n'oviirayo awala. Qur'an ye projekiti etasala mu bulamu emikwakera kubanga ne bwomala obulamu bwo bwonna ng'osoma kugitegeera ne bigaana ofuna kinoboga nti ngenda kukwata juzu amma muke nosoma negaana nosoma negaana nosoma negaana empero zifuna kubanga otula nosoma ezo zifuna ezokutula nosoma siga nti bannange nagezaako egende muntu yagaana tiwasaba kuwatulanga nosoma ofunanga ki empeera ye project etasala oba okutte oba tokutte zempero zifuna. Project ende nagezaako supermarketing egwa bugwi nengeza ku supermarketing egwa bugwi olwa wafuna sinza nesiteekangamu nezifiira omwo nenyongeramu dda nezifiira omwo yo Qur'an tofiira. Basaako ennyimba nga ziri mu lulimi si lwaffe abantu ne banyumirwa naye nga tebateegeramu naye kati ate olwo Qur'an ekayo nolwaki tokuleetamu bulunga nolwaki tegasa wetukulidde nga mutibannabazaala ennyimba ezibadde wano ez'amaanyi zibadde z'abakongo naye nga tebamanyi nakamu naye nga omuziki kyebakukola wali naye nga tetegeramu naye nga tulaga nti anyumirwa kati ate kutya Qur'an ebigambo bya Allah tabaraka wa taala ekikulu bwebisoma sibitegeera bwebisoma sibitegeera yayagala byasoma byategeera. Qur'an bakisomera mu feezi sooka okusoma ebifeezi egwe then ogende ku feezi eddako yayagala byasoma bwati ategeera talina nakugattira sabuna bwabitegeera. Lwagenda okuyiga omupiira mu akademi olusimu lw'omupiira nga gusiba ku kifuba mpola 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 tali mwetuuka nagusiba ku kiki nga neguba guduka ebisimbi agusa ku kifuba tegudayo kwenyini neguka nakulaga yagala naye nga bakamuleeta bwe yali abikola. Kati Qur'an mpola eyo nawe tujja kutuukawo. Qur'an al-Karim hudan linnas wa bayinatin min al-huda wal furqan. Ate Qur'an yennyini Allah mwatunyonyolera natulaga olungamu
n'atwawulira ebifu n'amazima. Allah tabaraka wa taala hudan linnas wa bayyinati min alhuda. Ate nno ekigambo hudan linnas kigambo kigazi endera kufa wali nawulira Sheikh Fawzan nga yesembesa ekigambo ekyo ng'atugamba nti abantu babazze mu muzikiti tubazza mu mboozi n'anyumya ebyensanvu n'anyumya amagye agawamba gavumenti ya buntu mu muzikiti. Ekireeta abantu bano mu muzikiti si kwenyumiza marginal politics na mipiira naki bagala huda bazze ebulungamu ebyo ne ku maduuka eri basobola binyuma bitukolera ku maduuka gye tukolera basobola bitunyumiza ekituleta mu baitullah tufunewo obulungamu budde eri emitima gyaffe. Ate Allah agambye nti Quran hudan linnas wa bayyinati min alhuda wal furqan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Ezo twazitebaluli yuridu llahu bikum al-yusra la yuridu bikum al-usra. Bino byonna Allah bitugamba okusiba omwezi gwa Ramadani okutwagaliza bwangu, tatwagaliza buzibu. Okusiba omwezi gwa Ramadani Allah ali mufuna obwangu, gyokuma okusiiba gyokuma okufuna obwangu. Allah atwagaliza nnyo obwangu mu duniya, atwagaliza nnyo obwangu mu akhira, atwagaliza nnyo obwangu mu ddiini, atwagaliza nnyo obwangu mu ntaana. Byonna byatusainga byangu naye ffe baagaliza obwangu tetukolagana byangu, twagala bikaluba. Allah atwagaliza ayagala obulamu bwo buno bwewangala mu nsi omulimu ogwo oddeyeekewa mukyalawo naki senga obulamu bwangu kyakwagaliza. Eddiini amateeka g'eddiini gona nga byangu. Enkya nga batutwala enkoowe batuziike tusange ngaembeera nyangu, oyoma kiyama tuzuukidde tusange embeera nga nyangu. Yuridu llahu bikum al-yusra, Allah atwagaliza bwangu. Wala yuridu bikum al-usra, tayagala kukalubya kantu konna eri mwanadamu, si duniya si ddiini. Naye ffe twagala bikaluba. Obutonde bw'omwanadamu yatondebwa ng'ayagala nnyo ebizibu. Bwizozaala abalongo otunuye amateeka ge bateekawo wano waffe mu Buganda ng'ozadde abalongo. Bw'omala ozaala abalongo otunuye amateeka ge bateekawo mu Busiraamu ng'ozadde abalongo. Ojja kusanga nga mu Busiraamu byangu. Ku lwaki? Kiwali kiriwo nga bw'ozadde omu n'ababiri kyeki. Naye mu Buganda Allah atwagaliza nnyo obwangu, twagala nnyo ebikaluba ebizibu. Mwanadamu nga buli kimu ekijjo kizibu, buli kimu ekijjo kizibu. Omwana yekka adda ku balongo, olwo nalwo lutalo adda ku balongo. Waliwo amateeka agafuga waabo kasolanga odda ku balongo tebamala gabaddako. Tekedde okwegendeza amateeka temugasobya kubanga balongo bayinza okunyiiga. Noli gwe baazaala omukulu najja ddibwako abalongo naye n'amateeka gakola ki? Agamufuga era n'amanya gakyusibwa. Kubanga mama wange addibwako balongo ate omukazi muganda byonna yabimpitiramu nemugamba ebyo shiriki biveeko. Addibwako balongo bakojja bange babiri balongo nga nti nebabyongerako kubanga bali anko bange bakojja banzirako. Kati lwakiti kita kyakusaba okuddibwako abalongo nawe oba munene. Yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Ye Allah atwagaliza bwangu era yenna ayagala okusanga obwangu mu duniya muno Quran. Ayagala okusanga obwangu mu duniya muno kiki? Kifaananyi kigende ndibuuza. Abi Hurayra yabeerera amir mulimu gwa Marwan bin Hakam, omu ku bafuzi ba Muawiya bin Abi Sufyan, muzzukulu be n'abatabani abafugira umma. Abi Hurayra bamufuula mufti w'e Madina. Tulunga musajja mukulu naye akuze ajja muzee bamufuula mufti. Kati najja asoma kutuba lumu ng'abalaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okugaana muliraanwawo okuzizika omutayimba oba kageetika kagenda engwe kusenge neyibawo kati nga zino kuloti 10 kwata mu 10 kwata ntibatukoze eki tuliraniganye
bwekikomera wakimalayo eri nawe ezimba ekikomera eyo kati geri wayisa wano ekikomera nzikageti yange kirume bulumi kuno kukikyo kiri haramu mugaana kiri haramu naye osanga abantu nga batunka ne polisi nejja tajja kiteeka kwagijjawo geeti ye nola embazo nezesiye ebisolo tugafaata obusiraamu bwakyanguya ateekawo tewali buzibu ekyo nga kiwere ogenda kubira naye batunka olid kakati eno babanga balinamu ku sente leeta looyawo nange looya wange tugende mu kooti sente nga zibata wange kati nga batalina sente kasuuli aga nti leeta looyawo munabivaamu kubanga ate najjawa sente kantu katono nyo muleka ateekewo obusiraamu bwanguya buli kimu muleka ateekewo tewali kirwa nabbi yatugamba sallallahu alaihi la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabahu ala jidarihi omuntu tabananga neibawe nga singa yeetaaze oba kusimba mutayimba kusenge kyene ewe wanmeere oba mwango gwa lugi oba kageeti akagenda emmanyi kateeka tamugana muzimu ezimu ku mpisa ennungi waneibawe kumugana mulekatekyo niye osanga ngo neyazimba ekikomera ate nonatekao niwasigala kakolido katono wakati nga kabulabe mwekakamu abatemu abakozi b'emikulu byonna katugatekagenda kukosa bbo kandi nango neyagana nakikolera nange nyikisawa nekikomera kyano kakolido kali awo kawanvu kali omu kalimu enzikiza nabatema ebijambiya nga bakozesa akakolido atanidda onateeka buteese tufune security obusiraamu bwabigonza ati ateekawo kigambo ekikukkiriza ngaogenda ku mirimu gyo byebitadde bwati yasabyana yagambyana kyabula kumusa mu maaso egerenangani zino sente oluusi bagenda nebazimba tugula amakuloti nolwawo okuyitayo gena tutuukayo nga neiba yeyingira enufuuti emu ekikomera ati kirina okuvaawo katono fuuti eyo muleke tiwali buzibu n'olutalo olwiza okusibuuka ekyalo kyona nekiggwayo naye nga mufaaki akafuuti ako akijjewo ekikomera kyagamba okusaseetula kyasinga ekisufu naye mutalaga nti musajja musaala oluusi nolyayigire nga tamanyi accidentally nekijja ensonda emu nerumeeri mwana wange bibirikanga bwesi tokananga nattaka oba batwale batwale najja nattaka ngenda genda nalyo najja nalyo tisitunkanaga mataka yayigire mufuuti 5 tewali buzibu muleke kubanga ku byonna sina kinajjako neki ate sina kyentwalako neki kyanti abaana bo kuzeekyeremeekiyamba yateekayo fiizi zokka baasi alhamdulillah ega gwe mutadde kati abaana bajja kukolera toliranga lowe emirembe lowe miki etaka batwale nalisanze kuno ngenda bikola ki yagamba kitaabu Musa ate nga Isa yeyali okumpi kakati musatu Ahqaf emuno eteekana wa idh sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan amajini bigawuliriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasoma Quran bigawuliriza genda nnyo ku mutima kubanga amajini bitono nigadde Quran biyagwa nigagenda nigasigambaganaabo twawulidde ebigambo byasiddwa oluvannyuma nabi Musa olw'ekitabo ekyasiddwa naye jjukira nti wakati wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Musa waliwo nabi Isa kati lwaki enjiri bagibuuka mukyategeeza tegese bulungi ekibuuzo yasobola kutereera ekibuuzo lwaki bagamba nti ekitabo ekyasiddwa oluvannyuma lwa Isa ne bagamba nti nabbi Musa ate ati weerabye
nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba malaika Jibril ogwasooka. Mukyala we Khadija radiyallahu anha yamutwalibwa anko we bayitanga Waraka bun Nawfal, era yayiga nti hadha namus, oyo malaika Jibril yakkanga ku nabbi Musa. Lwaki yagala nabbi Isa? Lwaki nabbi Isa bamubuuka ne bagenda eri ni Waraka bun Nawfal yamugamba nti oyo Jibril yajjanga wa nabbi Musa alayhi salam ng'amuyitira Tawrat, yo yakusseeko naawe n'ataleeta nabbi Isa, ate nga ne nabbi Isa yamuleeteranga obubaka era naye yalinga malaika Jibril alayhi salam, kubanga yali akula byabannabi. Ensonga ziwerako. Ensonga esookera ddala, amateeka gali mu Tawrat ekya nabbi Musa alayhi salam n'agali mu Qur'an al-Karim gasemberagana nnyo, gafaanagana nnyo okusinga ebitabo ebisigadde. Agali mu Tawrat eya nabbi Isa n'agali mu Qur'an gasemberagana nnyo, hatta agamu yaleeta bulesi n'ateeka negafiitinga eniwafu وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. abantu ba nabbi Musa nali nabawandiikako assemu nnene bamutte, amugyemu eriiso gyeko nnyindo ku nnyindo, linnyo ku linnyo, wasinna bisinni, linnyo ku linnyo, gali ga nabbi Musa alayhi salam newaffe gadde direct. Ensonga emu. Ensonga eyokubiri, nabbi Musa alayhi salam mu bannabbi bonna yasinga okuba ne umma ennene oluvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Musa yalina naye abagoberezi bangi naye tayita ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Muhammad yasinga sallallahu alaihi wasallam. Ekirala, Injiri temwalimu nnyo ahkam, mateeka, mwalimu nnyo aqida, bawula Allah mu Injiri eyasiba ku nabbi Isa alayhi salam. Bwe batyo abavunuzi ba Qur'an batugamba muteeka eryo eri mu suratu Ahqaf, naddala talabatul ilm mwesogenda nemwongera omugazibamu muteeka eryo. Abuuza nti lwaki nabbi Zakariya akabonero ke okufuna omwana gwali kuziba mumwa? Lwaki nabbi sikuziba mumwa, yamugambye kwogera naye simanyi lwaki. alla tukallima nnasa thalatha layalin sawiya. Allah yamugambye okwogera n'abantu okumala ennaku ssatu, ebiro bisatu, ennaku ssatu. Lwaki simanyi. Abuuza nti nina bwe nnyinza okulabira nga swala zange zikkirizibwa oba zikkirizibwa? Kituufu, waliwo obubonero bwoyinza okulabirako nti swala zo Allah azikkiriza. Kwogera eswala tayimu etuuka ng'olinga alina omubisi gw'enjuki ng'ekuwoomera nnyo n'okusinga ebisigadde, era ogiwa obudde bungi okakkana n'ezaali zikulima ng'ozisobola, n'ezitahajjudi n'endaliri, omanya nti azikiriza. Naye bw'owulira nti oli kumuluuza kigagi nga ne farada yennyini okugijjawo oga nti kamala okujjawo farada ene jja kuntawanya, abo bagamba ebyo jja kuntawanya kamala okugijjawo. Bw'otegerera nti eswala Allah azikkiriza eswala zo, gwe kennyini bw'oba ogisaala owulira ekuwoomera. Era gyekuma okuwoomera n'ezibadde zakulema zisunna, qabliya, ba'diya, tahiyatul masjid, yani obulabula nga zikwanguyira kubanga Allah ziwasima ibaada zo, akugulirawo ibaada zibaye tosobola. Era kyekimu ne ku mazambi gwakunyiigira n'amazambi gubadde tokola nga naga gakuteera. Nukula wetukwata ku ccupa kandi kugikwatako, nukula wetukugera nankani buseeku ng'obiyingirira kasita akunyiigira gaga nerino nalyokandimu nerino kandimutere nerino kandimutere nerino nerino afukire ddala mutuuze n'ebibanja alina n'ebyapa mutaka wakuli takwatwako ku mazambi kalina ibada bwe zityo.
ibaada zirimu ekiboomezi ngabula mubisi bwenjuki olaba omusajja kuddingana muzikiti dhuhuri asuli magaliba omusajja waliyo ki ku muzikiti yagenda nakomba kabisi kenjuki bakasoma bali bano ku dduuka addeseewo ebyo tebimukolera etumanyi kyaliko kiringa irimu eno lyetusoma allah kaali kugezesa nodyokomba ku mubisi gw'enjuki oguli mu irimu abantu bayinza okugamba nti wagudde eddalu anti nekibanja sokitunda kiki njagala gula tiketi genda Sudan kusoma irimu ntuuza ekibanja njamuntu awaana nnyo nojja okumba ku kiwoneza kyalibooti owedde baja tewaka bayumba buyombi owedde oli mu bibuuzo oli mu ddalasa kati ate otuusibako oli mu bilayibulala ebitabo nabikasuka eri yitawo tugende mu bedroom okuva ku nti oli mu basiraamu bakuba amasimu badda mu bibuuzo oba mu ddalasa olwolu balina kyebakubuuzizza okituukiddeko era kikebera tuddeko mulayibulala kantu dakika 5 tombuulira ebyo naye obukobo bwolina bwamaanyi naye nekyosobola okubuuza era imamu muslim bun hajjaj bun muslim an-naisaburi emunyenye y'Irani bamuza mu mwaka 2006 hijiriya rahmatullahi alayhi bamubuuza kibuuzo mu ddalasa allah kayisa olumbe yali mukugu mu ilimu ya hadithi kubanga ilimu yafiiri departmento yali mukugu imamu muslim mu hadithi kalinzi katumya kaya 16 nkagenda kasoma hadithi nga tagiwulirangako nagati nagenda mulayibulala ginonye bwe yawulira hadithi eyo tagiwulirangako oba mimoli yasiimu oba kiki ekyalya woteri amanyi nga teyebaka talya agenda kusaala jama nakudda mulayibulala kati omwana yaleetanga emmere nga bagwe kukinawo sowaani ngaemmere kyali salamu aleikum aleikum emmere yiyo salamu aleikum nategula naleetana omwana akoowa naga nti kamuterewo entende namanya kubanga emmere ewulirawo waita ennaku 3 ajjaba ku hadithi weda gyanoonya olwagiraba bwati memule nekomawo nti jange nnomanyi naye nga ennaku teeba yali obwongo babwaddeki allahu alam kati bagenda nti yali nnomanyi natunde bamuteera emmere wali nagendawo nalya entende zonna ezaaliwo yali muyaga ate entende kiyakulya kizito nekimusiba muno yogayoga wansi yogayoga muleta omusawo allah natwala imamu muslim basoma hadith ku kiwomezi kyeyayina kijja kiki omwana ono omuto hadithi eno sigiwulirangako azze mu department mwenina obukugu naye yagiraba oluvannyuma bwe yagiraba memule nekomawo nga bulira otulo lirya luli nga tanagiraba nga tamanyi kiriwo ne imamu malik bamutumiza lumu sajja balina ekibongereza kya ibaada yali asoma ayaga nti kullu nafsin dha'iqatul maut mu muzikiti naddingana aya eyo kati abaali awo muzikiti gubako omuvubuka aguggala nazikiza amataala omuvubuka najja namugamba nti nsonyiwa okuka eri okuzikiza ettala naye kanyimuke ngende eka namugamba nti aze kwazina subuhi okuva ku isha ngaasoma aya yali amanyi omuvubuka nazze kuzikiza ttaala agende yeebaka namugamba nti nze nagenze eka neneebaka owedda neebasa nzize kwazina solati namuza obudde bukedde nti ekukeddesewo nga ye alaba okuva ku isha paka ku subuhi nesaawa teweze namugamba nze nakulinza omale mutomala nengera neebaka kati nze kwazina subuhi size kuzikiza mataala ya subhanallah obudde bukedde asimimu aye kullu nafsin dha'iqatul maut buli mwe mugenda kukomba kukufa naye tuteebereza okuva ku solati subuhi okuva ku solati y'ishai awo waliwo akatemerero kawanvu mukama wange paka ku solati subuhi aye ejjadingana abasalafu mbalabye nze bengamba nti bannange ekitiibwa twetuma kinene nga muloza nsaaga baaba abasalafu ekitiibwa twetuma kiki
fuwafa bakuyota hajudi ya bikonde anti wali bikonde ebazannya ekiro nanyikala bebikonde abizukukira abirabe ebikonde byabazungu ebyo byebbeeyi azikusukule baŋŋuuni na abuuza sazina saawa jamu kati na abuuza nti tashakkubu esooka ekomawa abasomesa besinkanye buli omu asomesa byanjawulo byebakusomeseza byebugenda nabyo singa abuuza tiri kyokka nti tashakubu esooka ekomawa kibabe kimanyi naye kasita taddeko abasomesa tulina kujungulula basomesa ebyo bakuwadde na abuuza mutugamba nti Qur'ani yakka nga mu bitundutundu okusinziira ku nsonga eyagwangawo kitegeeza ki Allah okugamba nti Qur'ani yakka mu Ramadan? Qur'ani yakka mu mwezi gwa Ramadan emirundi ebiri. Omulundi ogusooka okuva mu ggulu ery'omusanvu okujja ku samaa'i dunya, eggulu ly'oku nsi yonna munajjaman ng'eri wamu. Awo yajja mulundi gumu neteekebwa ku ggulu ly'oku nsi ebyo etulengera ng'eva mu ly'omusanvu, yajja lumu ekyalo omwezi gwa Ramadan. Kati then okuva ku eryo eggulu okujjawa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja musoole. Naye omulundi gwe yasooka kyali omu Ramadan. Okujjawa Nabbi namugamba nti iqra ma ana biqari, soma simanyi kusoma. Iqra ma ana biqari, soma simanyi kusoma. Paka nga nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ebyali omwezi gwa Ramadan. Kyavaga nti Qur'an yakira mu mwezi gwa Ramadan. Ekisoose kino kiri emirundi ebiri. Naye okuva awo ku ggulu ngiryawo okujjangibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yajja musoole oluusi okusinza ku kibuuzo yasalunaka, bakubuuza badde mubooti yasaluka nnaasu ani saa, bakubuuza abantu ku kiyama. Yasalunaka ani lhamri walmaisir, bakubuuza ebibuuzo. Wayasalunaka ani ruh, bakubuuza ku mwoyo badde mubooti. Awo jajjanga okusinza ku event badde waawo basabu nuzulu waliwo ababitabudde ala n'abanenya oba nga n'abawo max okusinza ku byalinga biguddewo. Awo yajjanga musoole. Naye bino mbiri byali omwezi gwa Ramadan, bino oluvannyuma ntandika okussibwa okumala emyaka 23 Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omukyala agamba nti ndi mukyala muzito nga sisobola kusiiba Ramadan bweba etuuse, nsobola okuliisa kubanga watya Ramadan ejja insha Allah bwensanga nga ate ndi gwanakawe. Wiiki ejja tugenda kukola ku nsonga ezo, bani abaliisa bani abaliwa insha Allah ekisembayo. Ono agamba muvuzi wa motoka, singa mbeera mpuga sipiidi nensanga embeera nga waliyo asala mu maaso, nga bwensiba emmotoka mbeera ngenda kumutomera oluusi afe. Kyokka bwensalawo okugivuga agamba nti bwensiba mba nyinza okutta bano abali mu motoka abangi, ate bwensalawo okumutomera naye agenda kufa. Kati awo n'abuuza nti mbalibwanga assa omuntu. Speed gy'obuvaako tovuga speed. Osobola okutaasa abali mu motoka insha Allah n'abatambuza ebigere. Speed gireke. Naddala mu bifo ebimanyikiddwa nti bya speed mulimu ebitonde. Binadamu, ebisolo, olwa ni mu game park tebakukkiriza. Naye ngaebisolo oyinza okugaa nti ebisolo ngenda bikola. Speed gireke. Kutaasa bali mu mawuka y'omunda n'oli ow'ebigere. Bali bwe kiba kibaddewo bwe kityo lwanga okutaasa bonna bano boolera n'oli.
twakwesize nti ojja kuba senior driver tetenkanya bano bafune emirembe niweba nsolo bwekyalina ku mwanadamu niwebeera nsolo ba gitomera era allah agamba waman ahyaha fakaannama ahya nnasa jamia okutaasa obulamu bw'omwanadamu omu allah kuwa empeera nga z'omuntu ataasiza abali ku duniya bonna era mu byokutaasa obulamu bw'omuntu tutunulira na diini oba bwononefu kasita mutamiivu tomera tugende aa kasita kijja nga kyakutaasa bulamu totunulira diini totunulira bwononefu totunulira buseegu totunulira simanyi mulinako akakukuuzi ku mutima sooka otaasa obulamu kola bataasa bansolo nga bwetusoma oyayambira embwangu nafe enywanta nafuna ejjana ate nga okimanyi fe situgalanambwa ejjana yagijjaku ebiri allah byatugana okukolagana nabyo yewe yajja ejjana yayamba mbala nyuma amazzi ngafanira allah namusiima olw'omutima omulungi ogweyolesa namwejjana bwetyo ate human being mwanadamu allah gati walaqad karramna bani adam mwanadamu namuwa ekitiibwa mukolanga wabbeeyi oba asoma ddiini ki walikolebwa ki mu bwononefu omwanadamu yakolebwa nga wakitiibwa hayyan wa mayitan oba mulamu oba mufu weewunyi ne bwosanga entaana nebaga nti yakamalawo emyaka 1000 togiyisa mu maaso togituulako omwanadamu allah yamukola nga wakitiibwa mu bulamu mu kufa aziikiddwa yaziikibwa dda sigala nekitiibwa ki tomulagakola kutawo simanyi figenda kuzimba waakedi simanyi biki waliwo abafu abaziikibwawo ti myaka 10 tebafukadde omusenyu wadde kati mwanadamu dereeva akubirizibwa okuba nti wali batunyumiza nti sheikh alban sheikh muhammad nasiruddin al albani allah musaasire era adduka nnyo motoka era adduka nnyo eva yenge mukayiwa ya misiri ate nga sheikh ibn baz nga yeetakiza speed era nga alivumirira kati ntulumu abayizi kubanga babasomako bombi abayizi batudde mu mmotoka ya sheikh alban nga newa sheikh ibn baz yatugamba nti emisinde speed si nnungi abaddamu nagamba nti speed si nnungi ate kakasa kuvuga baba yekakasa okuvuga wali kuzibu na speed sheikh alban yabaddamu naongeni sheikh ibn baz yatuga speed siki sinungi yaga nti katika kasa kuvuga tema na mungi nyaba muni moroka bulungi wali buzibu kubanga sheikh alban allah musasire emoroka yalinga ejjudemu bayizi olw'ebibuuzo byebanyanga nebifika abalala agenda nabo nga babiddamu era yabanga n'emisango mingi mu traffic kutika excess wena mutuule era emmoloka ye ngooza batwaliramu kalimbo wa nkoko emmere eddugala kubanga batuula ne bagirinyirira yonna sheikh muhammad nasiruddin emyaka gyeyamala ku univesity emadina tiyabaako omusomesa yali musomesa ku univesity naye ngaalinga muyizi emyaka gyonna gyeyamalawo tiyayingako mu staff room emyaka akyayika break kubanga ku break abayizi nga bajja nga balina ebibuuzo amakulu break ejjuta tebampanvu bamwetolodde dda kati ate abakyabaddamu break nekolaki negwa teyalinnyako n'olunaku n'olumu mu staff room abasomesa gye bajja mu break banywe ku kakyala abasomesa naye babitunyumiza yalinga musomesa naye nga muyizi mu break time abeereyo abayizi gye babeera tagenda balodi bakulu gye bagenda abalodi banywe kakyaya ekisomesa jukira nteeka ekisomesa kalala nakafeeri kaki byabifaanagana sheikh muhammad nasiruddin al albani saba salaf allah musaasire yafa 1999 rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yalinga ava ku university ebibuuzo ebifisse mutuule tukwese chance eno nga tugenda mu jjamu nga weeriddamu naye bonna baatula balina mu motoka tujja kudda tuzikime ezaffe kazisigalewa tujja kudda tule zikime nasooka batuula
bagenda babuuza ebibuuzo byabwe bwatuuka ewaka nga bakwata takisi nga bubazza ekimezaayo. Era yasomesa emyaka 3 ku University ya Madina. Twalaba nti ensaalwa olwomasheekhe byesinga Allah nayisiza mu nsaalwa nava ku university nga abasomesa babuuka mu kakiiko mu council tusiba masheekhe ntambula ku university aliko abayizi nga 8 nze ntambula ku university ndi bwongwaki naffe twasoma yirimu. Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi yali akulira university ebiseera ebyo council nemuweza ebbaluwa omwaka ogujja ono mukozi tomuzza kyani Muhammad Nasruddin al-Albani omukozi omwaka ogujja nalumba council naga nti mwandikuyo abasomesa bonna ku university mundekerawo oyo temukwatako mugobe bonna bali oyo temukwatako kukola nti tukugambye wetadda akoze eki mugambye nti abeki nti gomanyi gokulya university fetugambye nti basomesa bagenda okudda mwaka oguddako kabiri. Sheikh Ibn Baz aga nti yasanga obuzibu talina bwenganga musajja esoka kumukwano gwamunako mungi ate amukolera bulungi okusomesa yiri mu university ate bamugobye naye ate Allah nasaasira mu nkuubo. Sheikh Albani nagamanya nti era Sheikh Ibn Baz asanze obuzibu mu bulamu bwe bwatalabangako akutandikirewa ti ssebo omwaka ogujja tugenda kudda namwesooka salaamu aleikum nakitegedde ti ina forces ezikunyiga otegeke kuba tugenda kudda tofaayo zikaŋŋendeze nategedde ekikukalubirira okuŋŋamba tofaayo zingenzi ebibuuzo bibino nabimaliriza maxi. Ate Sheikh Albani aga nti ate bwe yava ku university nafuna obudde obuwandiika ebitabo bungi kubanga ndika university nanga muyizi nawaati nga nti ate Allah kumpi yali andeeta mpe time eri free nkoleki rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu ma zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Bombiri bafu mwaka gwe gumu Ibn Baz na Albani 1999